bulungi. So Rema Yeyasooka okumpa breakthrough yange. Okay. And I'm really forever thankful for that. You know? Wow. Yeah, era ojja kunsaba nga abantu mbogerako nnyo because man, it meant a lot. Every song lwe nakola lulina milestone gye yanteekako. Waliwo Weninwaji, oyo Weninwaji mwagala nnyo, bane Weninwaji, Fire Baby. Bagamba omukyala oyo si mwangu mumwakwatagana mukyala. Weninwaji ekikyaliko nti mukyala mulungi nnyo. But at the end of the day abantu abamu batekinga that bulungi for granted. Okitegeera nze simufunangako buzibu bwokka. Nze Jonas Sento omaniriza ate nate ku mukutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files gone akatwengako gendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'egyessanyu. Olunaku olwaleero twegatiddwako oba mwanjula ntya Ssaabazinyi mu nsibuko y'ebyamazina oba mu industry y'ebyamazina y'omu ku bakwatidde Uganda bendera is an international personnel kwegamba 11 ey'amazina agitadde ku mutindo gwansi yonna. Well, mu maaso abagenda kuba alina show ye n'olunaku olwaleero twegatte naye okubanga ate tunyumyamuko yowaaya atubulire ensibuko y'amazina ganeno gazinaga salsa agenda gatuyigiriza nga tetunagendera mu maaso kansaba ababuuzi kale tuyongereyo n'ekituleese. Bulijjo manyi Oluzungu. Odoza simanyi Oluzungu. Kubulidde ogera Oluzungu nga omusajja ono kati andeese wano mu kwogera Oluzungu nze nga ndabye. Ogamba ki ssebo? Ndi bulungi ogamba otabuza ku batulaba. Bannanga batulaba mugyebaleko. Mugamba mutya Mukama abakuumye. Amanya bampita Valentino. Ogambye ndi Ssaababiibya. Ssaababiibya. Si Ssaabazinyi. Sorry, ekigamba. Mugyebaleko bannange, mwebale kutulaba, mwebale kuwagira art, mwebale kuwagira journalism, mwebale kuwagira ffe ababiibya, abayimbi bannange. Naye kansubire n'omulimu gwaffe tugukola. We really serve the nation. And actually bw'oyogedde ku show yange ndowoozezaamu nti for the longest time abantu mbadde ngamba content ne bamunyumirwa. Kati ke kaseera bajje bandabeko live. Tebannakusaba free slot somanyi wano e Uganda. Nedda mikwano gyange sirina mbasaba gundi free tickets. Mikwano gyange beninamu bagira ne bagamba nti nga tujja kusupporting oyagala ki twagala table twagala ki. Tesirina mikwano gisaba free slots. Valentino. Naye nga waliwo abasaba free slots. Abo bewale, they have to support you. Naye nasaba Mukama ne mugamba nti njagala mikwano Gina sent. Awo bamutuufu. Valentino. Yes. Erinnya ly'eddala gwani? Nze Kabenge ndi musajja Muganda nnyo neddira kati nvuma. Yeah. Tena bulijjo ndowooza oli we Nigeria oli weeyo. Ndi mu Nigeria. Munnange we natandika okuzina abantu baalaba amazina ag'enjawulo nga tebagala nko mu Uganda abamu ne bampita mu South Africa mu Nigeria. Naye engeri gye nali nga njagala nakulanga njagala nnyo aba Nigeria. Nalabanga nnyo Nigeria ku Top TV ebyo ebiseera edda. We bampitanga mu Nigeria nga neeyagala ngamba ndi mu Nigeria. Ng'omanyi okwogera ku lulimi olu Nigeria. Twogera bino bye twalabanga mu firimu. Era okangamu ebya Kineke biki Money. Godo biki. Money. I want some money. Tumanyi ffenna bye tumanyi. Naawe olabyo manyi ngatto ennungi. Bale kusiima. Omusajja agipaaningemu. Tokako wa kamera disco waye bayinza okulaga obutebe bwe tutuddeko. Nakugobeza buno obutebe. Nakugobeza buno obutebe. Tujja kyusaamu tusabe abantu batuvugirire batuteekemu kasembi. Naffe tukyuse ku set ya. Tonafuna sponsor. Sinafuna sponsor mwatu neetaaga. Era senga oyinayo ko ku banene. Osobola okuba nga ate obaako n'engeri gy'oba mpasingira. Konkyaziza kiwedde. Kiwedde? Ensi yonna egenda kundaba. Alhamdulillah. Kasita tulina mwezi gwa Ramadhaani. Anyways, olunaku olwaleero twandyagadde okuba nga ate abantu bamanya amazina gano. Biki ebimu ku ebyo ebyakuinspiring okuba nga otandikawo ekintu kino ekyokuba nga obinya? Ekya inspiring okusingira ddala kwali ku because nze bwe nayingira art industry, performing arts industry, sayingira nga muzinyi, nayingira nga nakatemba muzanyi wa film, right? Because nalabanga nnyo ebi Nigeria, so nembeera inspired. Kati nali nga inspired okuteeringa stories, simanyi okyogera mu Luganda,
okunyumya engero, is it? Bitontoma, okutontoma. Nedda so okutontoma. Acting. When you act, obeera you're telling stories. Okitegeera, eh? Bakiyita batya mu Luganda okutelinga stories? Kubuulirira. Okunyumya. Kulinga okunyumya. Okunyumya olugero, okunyumya olugero mu ngeri y'okuzannya emizannyo. So kye nali njagala ennyo. Naye kakati amazina mukwano gwange yeyampita n'aŋŋamba nti jangu wano waliwo abo bazina biki, ne ngaagala, but naye mu kugaagala nagenda okurealizinga nti actually mu mazina nago osobola okukola ki? Okutelinga stories. Okunyumya engero. How could you tell a story? Ate tolaba jangu tewalaba omanyi lwaki abantu baagala jangu? Twatelinga story. Exactly. Twatelinga story nti baali abagalana babiri telinga omukwano nti bane jangu a little bit closer. So with dance you can tell stories. Okay. Yeah, because dance what you do or interpreting ebigambo bye boogera through body movement. You know? Sigane na agaffe ge tulaba abawala mu kirabu ne beemansula ne bazoola amaaso bati. Ago nago galina we gali because not all the time to omuntu abeera mu modu ya kuwuliriza by'oyogera. Waliwo akaseera ng'omuntu ayagala just fun. Anyumirwe bunyumirwe. Ensonga lwaki nti buli kimu kirina place yakyo. Amapiano galina place yago. Okitegeera nti omuntu bw'aba ayagala just to have fun. Naye omuntu bw'aba ayagala inspiration. Actually, even in dance yaffe, tulinamu routines z'osobola okukola nga just about to entertain people. Naye ne wabeera akaseera kagamba nti kakati naawe njagala mbagambe nti bannange obw'omu buluma. Kati njagala onnyinyonnyolemu kaawo, like when you're telling a story through a dance. Osinziira ku moodu y'abantu gye baba balimu oba it just comes like so abrupt okubanga gwe you tell a story through the dances? What happens is, because normally ekibeerawo nti it's about a project. Kati bwe mba ntugaye nti bampise ku performing bank. Bank ne baŋŋamba nti kakati bank kye twagala okutelinga story nti myaka 5. Nti bank ebadde emyaka 5. Kati ne bagamba nti aga myaka 5 twagala tugakole ki? Tugateeke mu dance. Timwagamba myaka ya 5 tuyise mu bugubi tukoze ki naye tumaze tukola ki? Ne tuwangula. So kakati awo nengetinga story yaabwe na buli kimu ekikwatagana awo nenkitelinga story. So netaga briefing before. Naye waliwo kati wabawo because normally sikola deal yezze nti bane kajjangu tugende kati. Avugiddewa. No, nina okuba prepared. Some people oli akubooking after some time kati n'oluyimba jangu ensonga lwaki nti ondaba nga sibeera nnyo mu video nyingi nti ebiseera ebisinga mbeera njagala kumanya kiki kyennyongera ku video eno bwe mba sikiyina sigenda era invitation nfunye nyingi nnyo ez'okukola mu video nyingi naye sijja kubeerawo bwe mba siina additional something kyengata ku video eno weerondamu n'ogamba kubanga kakati oba tokula oba obeera bubeeza okuganze sikirimu nnyo just for sente kirimu nti kizimba ky'omuyimbi gwe nkoze naye kinzimba kityanganza kinyongerako kikongerako kikyongerako it has to be something beyond money. Okay. Yeah, to me that's how we nakisete so personal like that. Chiri personal, yes. Kubanga at the end of the day nandyagadde Valentino bw'aba avuddewo after 50 years bali mwogerako ki okitegeera because I value so much quality than quantity. I get your point. Industry eno bukyanga ojingira bantu ki abenjawulo bozza okubanga ate partneringa nabo abayimbi okubanga you volunteer into their music videos. Bantu babamanyi waliwo Weninwaji, oyo Weninwaji mwagala nnyo bane Weninwaji fire baby. Bagamba omukyalo oyo si mwangu mumwakwatagana mukyalo. Weninwaji ekikyaliko nti mukyala mulungi nnyo. But at the end of the day abantu abamu batekinga that bulungi for granted. Okitegeera nze simufunangako buzibu bwokka bonna. Yeah, but of course omuntu nga ye abaako ne a certain way they react. Naye bw'omanya omuntu n'omumanya n'ogamba nti gundi ono bw'abeera ali wano kyagala mutawaanya no respecting ekyo n'okimanya nti gundi bw'abeera bwe ziba ssaawa 6 that time
they are very good. Namangali so principled. Aho banagamba nti kati tonkubira ssaawa zino. Okitegeera. Kati ze kyendowooza kuwini si kyali gyendi naye kyendowooza nti abaako n'obudde bwe. Naye nga ye muntu mulungi nnyo. Actually ne ku show gye tugenda okukola agenda performinga naye era omulaba nti tajja kubeerawo nga tetagambye mbu wendi naye bwagamba nti wendi bwajja mu rehearsal aba atuuse. She does everything mu ngeri yo gy'okyagala and she follows instructions. Actually, she's one of the best artists I've worked with because she follows instructions. Sure. Waliwo abantu abamu already akikubye agamba Valentino biki nze nina kino njagala kino. No. It's like we need so tugenda tambula okuva wano ne wano ne wali. Oh, okay, kale. Okitegeera. Mukyala mwangu nnyo bw'omutegeera. Awo neeyongedde omwagala. Kyalina nti tasirika bw'oba omunyiza. Abantu bamu ngaffe kati bwe tubeera wano omuntu n'akulinnya ku kigere n'ogamba munnange kansirike sijja kgenda mu ggulu bwekyo. Kiki wali omukozi n'atakusirikira? No, siina ekisookera ddala namumanya namuyiga. By the way, life is all about knowing that person you're working with. N'omanya embeera ze n'omanya byagala ne byatayagala. Obulamu bujja kukugondera. Bukugondera nnyo. Kitegeera bukugondera nnyo. Nakulabako ne mu video ya Rema Namakula. Omukyala Rema Namakula yasooka okumpa my breakthrough. Era mwebaza nnyo omukyala Rema, omukyala Sebunya. Oli mu Ramadan. Tukwagaliza ebirungi. So Rema yasooka okumpa breakthrough yange. And I'm really forever thankful for that. You know? Yeah, era ojja kunsaba nga abantu mbogerako nnyo because man, it meant a lot. Every song lwe nakola lulina milestone gye yanteekako. So touch my body lwe lwali. Omanyi nalinga nkola nga nzina obuzina bwange eyo ku mikolo biki. Bw'oli ajja n'akwayo $5,000 n'agamba genda ozine biki. Bwe bandaba mu Rema. N'omutindo ne guli wange. Olinga jjo n'ogera yali mu nyumba ya Rema ayagala sente mmeka. Bamuweeyo 10. Emiliyoni 10. Bale emitwalo 10. Nedda ssebo omutindo mangu sizza. Tinganvudde kwata nate nze emitwalo 10. Yeah. So Bambi, it really meant something to me and I'm forever grateful. Naddala omwami Marvin Musoke. Video director. Marvin Musoke oyo mulaba. Tulaba nti abantu bawaana nnyo ffe abazina abakola ki abayimba. Omusajja ali ku kamera akuttira ekifaananyi oba takigira. Ensonga lwaki nti era olaba ebyo byonna issue ebeerawo nze okuba mu video nsooka nnyo okwekebera ebintu ebyo ani ali ku kamera. Bate nengenda nenkebera waakawe tuba tetukwatagana. Amba awo tagenda kujja story yange. Ne Valentino olabika obuseera byo ebisinga obimaze nnyo mu nsi z'ebweru kuba you are a man of class. Ayagala ebintu ebyenjawulo mukko ebisinga okaze neyogera ku kintu ky'okuba nti if you to work with somebody osooka neweetegereza video director agenda okukola omuyimbi ebintu bino tebiri nnyo like mu bannayuganda biri mu bantu b'ebweru. Okutwaliza awamu lifestyle ya music yonna ebintu bikopinze up with the people abroad outside oba ekintu kyonna ogenze nokigathering from here. No, I think before I even entered the industry, nali particular. Nze muntu mukama gwawadde ekisa kya mukama no by the way okubanga omanyi ki kyoyagala. Kubanga even n'okutravelinga ebweru nabeeranga awo nga njagala kutravelinga naye nga saagala kugenda just anywhere. Njagala ngenda wano nsonga ki. So it's about mukama yanyamba because when I dropped out of school nalina emyaka 13. Kati awo nentandika okuyiriba ensi okitegeera. Kati kyagenda otuuka awo myaka 2 biki nga papasi yange ngimanyi okitegeera nga papasi yange ngimanyi manyi kyenjagala manyi wawe njagala okubeera okitegeera so nga siri mukama nyambe nti sinze muntu azaakola anything for just doing. Bwera bwompita wano nzize kola ki. No, but it's very important. Otherwise, okola mistakes nyingi nnyo mu bulamu. Naye ate n'ekirala nti ne bw'oba tonnagifuna papasi right now, it's okay. It's never too late. Whichever time
you get it, but all you need to do is olina okukola ennyo okulaba ng'omanya papasyo. So zino ensi z'ogendedde ddala maaso okuba ng'otambulamu zitambuddemu specifically for dance? Yeah. Era we nasooka South Africa nali ngenda kusomera dance. Ne dance bamusoma? Mukama wange. Dance bamusoma era right now what we are also trying to find is universities amasomero ga, because dance y'amaanyi nnyo, kintu ky'amaanyi nnyo. Could you briefly rate or describe the dance industry here in Uganda? Bino tubiina tunosanga essomero erisomesa dance wano mu ggwanga. Makerere University I think basomesa dance. Baina course ya dance that I had. Naye generally I don't know, generally tetunaba kufuna bulungi because we tuli inadequate, tetulina ba trainers bangi okitegeera abali experienced, because actually ba trainers gye bali but most of them are abaana babadde ku gundi n'afuna kasikiru ke wa Valentino n'amwayo obumovuzi busatu n'agenda n'obwo okitegeera because nange eyo gye natandikira. Eyo gye natandikira nange actually bwe nagenda n'ensoma South Africa kino, this is what happened. Bwe nasoma nakoma wano ne ngamba njagala mpita abantu bonna be nasomesa bagambe bye nabasomesa mu biveeko. For what? Because like obongo bwe bubikuka n'otegeera okay kuba kati byonna nanze bye nasomesa before genda okusoma amazina byali bintu byali mutwe, ideas zaali mutwe okitegeera wabyezuulira. Nze yali abyezuulira nga nkolakolako ka research ku YouTube naye era nga because oba tokitegeera bulungi nnyo okitegeera. Ekitegeeza olina osoma naye olina mukone ku talent. Ya talent no, tewali akusomesa talent. Tewakulimba. Basi oli asobola okusomesa skill but no one can teach your talent. Yeah. Byanjawulo ki ebiri mu mazina ganeno g'ogenda ddala maaso okuba ng'ozina the Latin dance salsa? Ebyenjawulo olina akawuka kajja kuluma ebbeere. Kasita kiba nga si kiku. Kasita tekiba kiku. So ebyenjawulo ebiri mu mazina mu ngeri ki? The feel. No, amazina ga kitiibwa nnyo. Okitegeera amazina ga kitiibwa galina grace, galina so many elements. Naye nga amazina gabadde emyaka n'emyaka, you know, so gajja gakula, gajja gamodifying, okitegeera. So oba kyanjawulo byanjawulo bingi nnyo, depends on what exactly. Mu Luganda gigano ge bayita omunyigo. Omunyigo si bye bino kuba mu club. Omunyigo byo kuba mu club. Ogenda n'ozinaga amazina and I feel like tigalina kigakukyusako mu mubiri if at all you're dancing with a lady. Akakabuza bakambuuza nnyo. Nofunamu some kind of attachment. I think amazina gaffe gali very technical. Actually that's also another difference. Gali very technical. Technical kugamba nti because normally labayo katikana amazina ga bulijjo abantu abasinga bagazina individually. Najja n'akuba amapiano, right? Naye nfe agaffe gali nnyo so much of a couple. So this is you depending on each other. Okitegeera nti kakati we mambi nzina n'omukyala timutwala wano ne wano ne wano ne wano. So naye nga kyonna kyali okureactingako ebyo bye mutulaba nga tuzina ffenna ali reactinga ku what my body is doing. So kati nina okusoma okumanya omubiri gwe gutambula gutya. Because bwe mba mwagala eno ate sigenda kugenda eno. So in that way nti kikumakinga okukimanya nti amazina gali very technical. So tuba na budde bwa good, but still boba most times ekibeerawo tetujja kukyegana nti normally when in the same space with someone for a long time, even ne bwe ugiba mirimu wano kati nga gwe olina akasisita k'okwana onakulabye. Nze sikwana ku mulimu. So normally abantu baba in the same, actually nange bwekyo. Bwe muba in the same space wabeerawo era gundi olaba sisita gundi engeri gy'agira, engeri obwalabo gye bufaanana n'otandika obwego
but ekiri nnyo mu mazina bwe tuba tuzina kiba very technical. Muba so close neewuunya nnyo engeri gye mukihandolingamu. Anti technique profession. Nze me as a person nomala onteeka mwaga amazina n'omukyala namba so close. Omanyi Uganda mwagala nnyo sex. Obuzibu obuli olaba n'akakuba ekire ky'enkuba kikwatako obukwasi bw'ekiti. Ne twebikirawo. Buli omu ogenda olaba ku WhatsApp bannange this is weather for two. Ate kati akakuba akatonye jjo. Kati bwe muni agenda mu winter. Kiki ekinaaba naye kakati wano olaba kati wano ekire kikwatemu bwe kiti. Oh my God, weather for two for the single tulabye. Waliwo kyali wange jjo akakuba kageze ne kakwatamu kati. Ayinza okulaba atandise okukuba obusimu. Oli. Nenga buli gwakubira. Nenga, yeah. Yaliwo. Nenga, it's really very technical. Naye nga ebyo tebibula. Yeah, bw'oba osiimye omuntu oba omusiimye. Yeah. Okay, gana amazina osuubira galina engeri gye ganaba ga evolving like creating a revolution into the dance industry wano eno mu ggwanga. Mu ggwanga, sokoddemu ekibuuzo kyo. Amazina gano eno g'ogenda ddala maaso okubanga ozina olowooza galina engeri gye gajja okubanga ga evolving obanga ga creating a kind of revolution into the dance industry. Well, I think ekiriwo nti kati ng'eno show gye tugenda okuhaving on 22nd of this Saturday nti ekiriwo nti tugenda kulaga abantu nti dance is just not kujja mu kirabu banozina kozi waliwo abantu abamu mwe twatandikira ng'oli akugamba nti ng'oli ojja n'omugamba nti kakati mbadde njagala obukadde bubiri okujja okuzina n'agamba Valentino gw'ogenda okutambulamu obutambuzi bwoti ogire bwoti oshegera. Yeah, but ekiriwo nti tulina just okulaga abantu nti this is not just dance is a profession, right? Yeah. So I think through what we do, we can help in creating, because there are very many people abali okukola their effort okulaga nti industry ekola ki okuyamba industry okutambula. So naffe we are just putting a tafali tulaga abantu nti actually this is deeper than it looks on the surface. Nti bina aspects nti so wanoyita abantu ne bajja ne batuula okulaba dance show. Ne baddayo waka ne baga oh wow, it was a nice show. This is first one of a kind, but first of its kind. Yeah. Amina, neyanza mukama wange. I've given you the flowers. Choga tuyingidde mu history. Okategedde. Omusajja atuyingiza mu history rampaka. Let's talk about the costumes. Zogenda ddala maaso n'okubanga oyambala oli ku stage. Lwaki osalawo okubanga oyambala engoye ezifaananako bwezi? Kyogamba omuntu nganza ayambadde bw'ati nsobola zina amazina gano nenga perfectioninga. Kyonna mu byonna ekintwala like obwongo zengatto z'oyambala za njawulo, engoye nazo ziba za njawulo. Lwaki oba osalawo n'okubanga ogamba nti oyambala engoye zineno ng'ogenda ddala maaso n'okubanga dansi? Anti kakati gana amazina gaali kuva dda. So structure zaago zajja zikolebwa nti even n'obogera ku internet n'okola research n'ogamba nti Latin dance shoes for men okitegera ozisangayo okitegera nga ziri bwe zityo, and there is a reason lwaki ziri bwe zityo. Lwaki okitegera? Because nkugamba amazina gali technical. Okitegera nti engatto just eno tusobola kukola. Because omuntu akugamba nti kati you're going to dance at the ball of your feet, because amazina gana bisingira ddala tubizina at the ball, si heel width but ball of the feet. Ekigere tuba bwe kiti zino toes, ball kyekino ekibeera wano eno heel. Oshiga, so dance yonna esinga tumuzanyira wano ku ball of the feet. Oshiga, so not any shoe can dance that. Eyo tesobola. Eno y'amapiano. Okitegera tesobola. So waliwo reason lwaki eri bwekyo. Era n'engatto z'abakyala, not all shoes can dance. Okitegera because era nabo bazinya the ball of the feet. Kati bw'ofuna engatto zino nga zetugula mu wino ezina heel eri very hard tesobola. Okitegera ya.
so amazina gali ebintu ebimu byajja biri byajja babisengeka nti bwekiti nga biri customized kati naye essaati yo tesobola. You need a shirt that is elastic. Nga yetaaga elastic because ngenda kukola bwenti omukono kati wemba nkola bwenti omukono n'okugulu bwenti empale kati eneyabika yensonga lwaki osanga mu gundi tiweba nti bwemba nkuba bwenti nenkuba bwenti okitegeera muno mwonna ndiki free okitegeera nga tolina kikwata kikuziyiza zina ate ensonga lwaki tutubira zina nebinyuma kati kwe boyambala boti tebijja kunyuma. So waliwo reason lwaki. Okay, speaking about the show, byanjawulo ki byogenda okuba nga ate oteekawo ku lunaku lunene olwa show? So tulina show ku Saturday no, that is 22nd of March. Genda kuba Kampala Serena Hotel. Ekiriwo nti tutegese show 2 hours, show nga performances in 2 hours. Naye nga show egenda tandika ku saa 12. Then performance zitandikao after the red carpet, because tutandikane red carpet, then tuingire mu Serena Auditorium, Manyanga Serena Ballroom, the Victoria Ballroom. Shetandike. So tutegese ebintu bingi nnyo. One, tuina live band, you know, that's Janzi band. Ekyokubiri tuina celebrity dance challenges. Wow. So we have a lineup of 5 celebrity guests. The Winnie Nwaji, the Ann Kansime, the Dr. Bossa, like it's a show eresa abantu abe different walks of life. Okitegeera. Ba middle age bani okitegeera. So that's also going to be interesting. Kakati olabe mukyala Rachel Magola ajje ku stage nga taze na kazindaalo. As it just to speak through the body. Okitegeera. So there's a lot of glitz and glamour banange. On your press conference nalabako Nina Rose. Nina Rose, nga ayimba acoustic version of and that's one thing that we are doing. We're trying to think outside the box. Nawuliza olimbara billboard nenda banga there's some depth to it that the original jetampa nganze, because when mpadde something it's very very nice actually. Very very nice. Naye kati atenze nganze version zange. I'm a very soft guy. What I mean I love, you know, I love deep, I love, you know, yensonga lwaki nti bwe ngwa mukwano yo oyinayo munenkini situwadde twogera ku show kakati so tugenda kuba tukola ebintu ebyenjawulo. It's not these normal amazing shows that really people like Shiba, Spice Dan abakoze shows ennungi ennyo, right? Kati this show yaffe egenda kuba yanjawulo mu ngeri nti you don't know what to expect, but you should expect to have an amazing show that is different. It's telling different things, everything to in a different aspects, but it's very entertaining. There's a lot of glitz and glamour. There's a lot of dancing to your favorite songs, you know, songs that twanyumirwa yangedda tugenda kuddayo koneyo obimba bwa and break my heart, you know, then tujeko ne one Uganda tubeko bwe tujjayo. So it's I mean, it's an international show. I really wouldn't love to miss that. You know, of course. Kati watuuse bazze kiwedde. Nagula ticket to support you. Sente zimpe wano. Sina cash. Pozi nga watambudde ne visa. Watambudde ne visa to swiping. Anyways, call upon the people to come on that day. Bagambe ki mu Luzungu mu Luganda. Mu Luzungu n'Oluganda baddamu emirundi eja. Okay. Akamu kakole mu Luganda, kakole mu Luzungu. Kansonke n'Oluganda olunyanguyire nnyo. Abalabi baffe abalungi amanya bamuyita Valentino, Richard Kabenge. Siri musajja muki mbere serious. Abalabi baffe abalungi amanya bamuyita Valentino, ndi Mubiibya. Era mbayita ku Lwomukaaga luno nga 22 March, Kampala Serena Hotel. Tulina an event gye tubategekedde bagiyita Uganda Dance Nights.
tugenda kukola it's a Latin and ballroom gala ball ekyo sikimanyi mu Luganda naye amazina gano ag'ekitiibwa ag'okweyagala abasinga agayita ga ssente mu gabbeeyi kati bw'oba oli eyo ng'oli wa bbeeyi oba ng'onootera okufuuka ow'ebbeeyi oba ng'olina n'ekirooto eky'okufuuka ow'ebbeeyi eno show yiyo bambi jangu on Saturday tweyagale tutandika ne red carpet saa 12 ez'olweggulo tuyingire mu show bane mukuume obudde tweyagale kino ekintu kyaffe bannayuganda ate mu luzungu. Hello lovely people, my name is Valentino. I'm a Latin and ballroom dancer, and on this Saturday the 22nd of March we invite you at Kampala Serena Hotel. We have organized an amazing spectacular show for you. This is your show. It's a Latin and ballroom gala ball. It's love affair. It's celebration of dance. Actually, this year we have a theme called What a Time to Be Alive. Wow. Let's come and celebrate life, differences. Let's come and celebrate dance. It's gonna be awesome. We have an international team coming from the UK. From the UK. Strictly Come Dancing. It's a guest team or surprise? No, twabagambye babamanyi bano. Yeah. Okay. But if you're a fan of Strictly Come Dancing, if you're a fan of Dancing with the Stars, this is your show. If you enjoy glitz, glamour, class, elegance, as I said before, kings and queens, this is your show. See you there. Okay. N'olw'ensonga eyo sigenda kubanga nsukka wano akadde keeko naye oli munyumya mulungi onyumya bulungi ebyaddala webale kusiima baaka bakusasula ssente nnungi ate wa kamera asesa agala abeere mu vidiyo oli viewer anagamba atyani oyagala kunzija ku luseke naye anyway n'olw'ensonga eyo come 22nd olaba kati obadde ogenda gula kadi tomanyi na dates Valentino, like today you made me so serious. serious. A lot of people regard me as a serious person during interviews. Leero kabikuse. Kale. Ennaku z'omubbizi b'America. Luno lutuuse. Okay, n'olw'ensonga eyo ngenda kubatemba sibulya wano olunaku olwaleero nkoze ne Omar ku kamera omukoto Tindi Files. Nze Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba. Ate lwaki obasibula ama mujje ku show